Annange nange nesimye nnyo nnyo ssebo kunkyaza wano. Ambassador ali ati. Ambassador talina buzibu. Mbadde kitubu mugula ngamba ali ali mukulu. Abatumidde nnyo. Essebo. Yabadde alina okubeera wano. Odogera mundetera? Ku mikolo ddala omanyi ebintu bya kyaki ebyo. Ddala mu kulonda ku olukulu nga luno nga bawa abasasedooti ate nnyo okugibeeramu. Kyannaku nnyo nti ennyonyi zaabuzeewo mu kaseera ako nga tasobola kujja naye ng'obudde bwonna ajja kubeerawo mu mikolo emirala. So ndi musanyufu nnyo ssebo era nze kati nga nze wano mu Nabukoto East omwana ow'enkuke wali nsanyuka nnyo bwe mpulira ebirowoozo by'abantu abagenda okwesimbawo kubanga atirisita okuva 21 mpaka kati ebyobufuzi naddala ebyaffe ebya Bukoto East mbibaddemu nnyo era nebyetegereza bulungi engeri gye bitambulamu naye nga sinabagenda nnyo wala kansooke njozeyoze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka ku myaka 32 nga atuuziddwa ku ntebe y'abajjajjaabe ayogeyoge nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate neebaza nnyo n'abakulu abalala bonna abayambako Ssaabasajja Kabaka okutambuza emirimu gye mukola omulimu gw'amaanyi era alina obugambo bwe yayogedde obwasiza okunsanyula ennyo obwankutte omubabiro nti bano abeesimbawo mubatunuulize eriisa ejjogi. So nsaba bonna abampuliriza manyi leediyo eno etuuka ewantu wangi nnyo Uganda yonna kuba naliko mu kitundu ky'e Kampala somewhere there nenkuwulira nenkutega nenkufuna so kitegeeza abantu bangi eddoboozi lyaffe lituuka wala. So nsaba bonna abampuliriza obudde bwe tugendamu bwakulonda mulonde abantu nga si kukyamuukirira. Temulonda muntu nti ayogera nnyo oba yasinga effujjo oba yasinga okugaa nti nze nsinga emmotoka ennungi oba ki. Mutunuulire muntu busobozi bwe. Omuntu yenna agenda okuyamba ekitundu kye alina okuba nga ddala mulaba nti alina obusobozi obweyamba ng'omuntu alyoka ayambe ne ku banne kubanga tosobola kuyamba bantu balala naye nga gwe tunaba kutuusa kukola ki kweyamba. So tutunuulire abantu abalina embavu abasobola ab'amaanyi abagenda okutuyambako mu kukulaakulanya ebitundu. Nze ndaba palamenti eno eriyo ey'omulundi guno nze mbyewuunya mbalaba nnyo wali mbeera mpita ayitawo ku palamenti ne mbalaba ne bagamba nti oyo MP naye naye ddala nga mutuufu palamenti nze wenna mukulu wange oyo yayingirira palamenti mu 21 alintuma nsambu kati ambasada waffe mu Algeria watuukanga ku palamenti ey'ebiseera ebyo n'oyingira nga ddala omuntu ayingira mu palamenti alabikira ddala nti mubaka ne bw'aba ayogera ng'ayogera ddala ebintu ebivaamu ebigambo eby'omuntu okuba ng'akiikirira enkumulitu y'abantu naye kati bikusobera n'owulira ng'omuntu byayogerako emboozi gy'aleeta ya bukyayi ng'abantu abasinga kati basiga bukyayi mbantu mu kifo ky'okusiga emirembe n'okulaga abantu engeri gye bayinza okweyongerayo okuva ku siteepu emu okudda ku siteepu endala ne batandika kuvumirira gavumenti nti ate gavumenti eno gavumenti entekoze kino gavumenti entekoze kino mu kifo ky'okusetolinga nti nga ggwe omubaka bweba gavumenti terina kyekoze kale bweba tokola luguudo yambako ku baana b'amasomero basome bakulaakulanye Uganda ejja kola ku bintu ebigenda okuyamba teekawo facilities amalwaliro kola ku bintu gwe byolaba ebisobola okujja mu kapasite yo. Omubaka wa parliament bwe yandibadde agenda mu parliament yandibadde asooka neyeebuuza ngenda kulobingira ki ekitundu kyange wa parliament bintu ki bye ŋŋenda okwongera ku kitundu kyaffe abantu baganyulwemu kubanga bino bye tujja okunenyanga enoonya buli kakiseera President Museveni NRM government tetukoledde kino enguudo mbi ate biki kati mu babaka ba parliament kuba bino ebintu mubitikka President Museveni kati ye mwe mukola mulimo ki? That is a question. Kibuuzo ky'amaanyi. That is the question. Oyambiddewa
Kyovola nze neebaza nnyo omukulu Alintuma Nsambu ebiseera bwe yabirayo mu Parliament alina ebintu bye yakola ebirabikako nakati nga bikyaliwo era ndi omu ku bajulizi nti nasomerako ku ssente z'obubaka Alintuma Nsambu nga yampeeredde nakozesako ku kompyuta n'abalala zibawa obujulizi. So nsaba nnyo ababaka naddala kati nga bannange bano abagenda okutuuka mu bifo bye beegwanyiza bafe nnyo ku kiki bagenda okukolera abantu baleme nnyo kubeera ng'ate bavumirira gavumenti. Abadeusi mu kitundu ekyokubiri awo tugenda okutandikira siyazigambye nasesimbere omuzinda ndi abatezi bonna ekitundu ekisose mutimu Deusi yabasinze katulinde ekyokubiri kyeyamaani Semudinga buli byenjogera mba mbiteekako essira era nga mbiteekako nnyo eggumba. So kyeyamaani nkwebaza nnyo omulimu gwokola y'omu ku bantu abatambudde n'Ambassador Nsambu okuva lwe yatandikira mu 2001 mpaka kati. Era nze bwe ntunuulira abantu nga Mwami Ssebudde saako n'abantu abalala bamwami Mugwanya eyo campaigning manager waffe Mwami Ssebwana Mwami Mugula abantu ng'abo omanye ebiseera ebisinga omuntu omulungi bamulaba ngeri gy'akuumamu emikwano gye mu byobufuzi. Gwe lwaki buli kaseera buli lwojja otulaga abantu balala nga bali be wali nabo mu kusooka kati balinga balabe bo. Deusi katolo nyo nabawuliriza ekintu ekyogambye kuuma mubadde mugoberera obumifu wa NRM mubadde bugende mu maaso nga omwogezi wa NRM mu Masaka City wano Iga Muhammad yayita kuwagira okakana muyitidde meeting finally badde tusajja okubeera nayo gyetutambulira naye nga kimu bibiri tulondani mama na mere kati ate wako kapya. So kinakuwaza ebintu ng'ebyo era kati baganda bange bano mbasaba ekintu kimu ne bwe toyiseemu guno omulundi abantu ab'oku lusegere tobavaako kubanga kiringa omusajja ayawukana nnyo n'abakazi leero ne bakola banoono ne bakola banooli kati ono omulala gwojja okugamba nti ngenda kukuwasa neekakasa naye ajja atya asimbayo kimu ekyayala akikola ki n'akisimba eri kubanga togumira ku kigambo kyo. So omukulu Alintuma Nsambu abantu be yali nabo nga tutandika nze neewuunya nnyo bwe tuba nga tulina ebyo tutambudde mu bitundu byaffe abantu ab'edda nga bonna bakyagamba ssebo tukyakuyinamu essuubi emyaka 10 n'egi nga yavudde mu byobufuzi bwa Uganda wano nga teri Mbukuto East naye abantu bamumanyinga eyabaddewo omwaka oguwedde. So nsaba nnyo abantu nammwe abalonzi ekyo nakyo kikulu. Omuntu ajja ng'akyusakyusa abantu taba muntu mulungi kumwesiga. Okubakyusakyusa atya? Kati bwe mbeera nga emikwano kigezi bakampeyinazi bange 10 be nali nabo mu 2021 mu 2021 nga nali mbayina kati nga sikyalina n'omu kwabe 10 wabula nzize n'abapya. Ekintu kikine ng'egye kitawaanyamu abantu okutegeera kubanga ne bano balina ensonga zaabwe ze bajja okugamba abantu. So mugumire nnyo ku bantu bammwe. So kati Mwami Ssebudde akonjagadde nkwogere olw'ensonga nti Mwami Ssebudde n'abakulu abalala nala bannankuke nze nakulira nkuke naye neewuunya nnyo abantu abamu bagamba nti abantu gye bazaalibwa oba abantu tebabategeera nnyo naye abantu b'enkuke bategeera Alintuma Nsambu. Sizze wano kuba Deusi nyina kigamu ekintu kyempulidde mbadde nzijja ngamba ekitubu olina Ambassador yalijja mu kalungu omwetengereze kiri kiti Deusi gwe oli Muganda oba ekyo nkirekeyo kakati ekintu sembere muzina Deusi abatuliriza nati Deusi obufuzi bino byakubaza osooka n'obala ate tubala ku ssaawa esembayo nga bamaze okuwandiisa nti kati bano bagenda okubeera ku baloti. So kakati ngobudde bukyaliwo awo makkati awo omukulu alina obudde obw'okulowooza nti nzije
oba sikola ki oba sijja so kakati ekyo ajja kujja wano yennyini ajja kikola ki ajja kyeyogerera naye kati nga nze awulira ku maloboozi g'abantu abava mu Bukoto East nyinza okubeeyungako nange ne ŋŋamba nti Ssebo Ambassador abantu ba Bukoto East bakyakulinamu essuubi era ebintu byewakola tebibavangako ku mwoyo naddala kati ng'abavubuka kati nga nze ffe twasoma naye kwega kizibu nnyo okulowooza nnyo ku muntu omulala nga Nsambu waali awo nga naye asaba ekifo kyekimu n'omuntu omulala eyavudde emitala w'amayanja n'ajja oba oyo yabuuka najja omukisa ne gumukwata n'agamba nti kangende n'ekiriwo so kaakati ekyo ngenda kimulekera ajja kyeyogera ate Deusi awuliriza nzijukira ku by-election eyali mu Bukoto South ku mulundi guli nzijukira nga Ambassador agenda okuvuganya eyo yaŋŋamba yalinga Drogba nzijukira yalekawo ttiimu ya Chelsea n'agenda mu Shanghai Shenhua ttiimu eri China eyo ng'agenze okusamba naye nzijukira muganda wange tomusanyikanya yali awandika mu ddoboozi n'amuwandiikako nti agenda mu Bukoto South edi kintu ekyo n'avayo n'akyegaana naye gye byasembera ng'ate agenzeeyo nze kugamba so kakati nze ebimu lwaki njagadde mbeereko wano era nensanyukira omukisa ogwampeereddwa banne Bukoto East tetugwamu essuubi mpaka nga bamaze okufulumya amannya g'abantu bagenda okubeerako ki byabakamagaddewo naye wabate nabakuggalawo temweyibala tusigale nga tugenda maaso nekikuliko bijja kutunyumira kino kyoto kya Watakayi Bakitepe Mukooli Radio Lwasa Mayinja mu kibuga Deusi twavudde mu kamyufu ka NRM tulaba abantu bakyali mu bbanga ebya muganda wange Ssabaduuka obiwulidde ate manyi nti edivosi lyammwe yalituukayo nnyo nimmanyi nti ate akaba goyinza kuba tewakabaddemu obiwulidde ebya Bukoto East kubanga bukakkata yammwe nayo yimu ebya Bukoto East byonna mbadde mbigobereranga era ne mukama wange His Excellency Ambassador Alintuma Nsambu abadde agoberera nnyo buli kimu era twabeera nnyo mu bululu naddala buno wa party structures era abamu awo we balolezaako ku ani Alintuma Nsambu mu Bukoto East naye waliwo omuntu omu eyankubiddeko essimu emabegakaawo n'agamba nti naye kumanyi ga Ambassador Alintuma Nsambu lwaki teyesimbawo najja mu kamyufu era kubanga tumwagala jenga independent ne lwaki teyajja kwesimbawo nga mu kamyufu kuba obusobozi bwonna buyina n'amaanyi nenzijukira nti ebiseera ebimu ebintu ebimu tebyetaagisa maanyi nnyo si lwakuba nti olina obusobozi obukira ku bantu abalala wabula omuntu bwakugamba nti ejjinja eri ly'ekkilo 5 ndisitula muwemu ku mukisa alisitule oba anaalikola ki oba anaalijjawo limulemerera ng'ojja omugambo laba nakugambye ekkilo zo z'olina tezisobola kusitula jjinja eryo kati oliwulidde bwe lizitowa kati abantu abamu Ambassador bwe yabalekera bawolozezza ku buzito bwa Bukoto East ekyo nno nkyebaliza mukama weebale kugabanga mikisa Ambassador Nsambu kubanga abantu ba Bukoto East ssaawa zo era bagamba naye omusajja ono yatukolera ddala bubi bannange tusaba akomewo naye kambabuulireko ku bimu ku Ambassador Nsambu byakoze nga Ambassador Ambassador Nsambu yaweebwa omukisa n'asavingako kati mu nsi ziringa 7 okuva lwe yava kuvaka bwa parliament era yasookera Canada ng'atwala Cuba ne Bahamas era ebiseera ebyo we waaliwo ensonga ya anti-homosexuality bill yali Canada era ebigambo bye yayimirirako
yasigala abiyimirira kunaga nti ffe Uganda tetukkiriziganya na nsonga ezo. Kino kyali kikulu nnyo. Era bwe yavaayo najja n'agenda eno mu Buwalabu atwale ensi ziri 6. Mpozi olwo yabera nga bayita Osomala kibuga ensi ki? Salawi. Kati eri ensi gyalimu kati bagiyita Beno lyatwala baliyita Maghreb region. Siz'Abawalabu. Mulimu Salawi eyo, mulimu Tunisia, mulimu Morocco, mulimu Mauritania, mulimu ne ekitebe kikulu ekiri mu Algeria. Ekyo gyasinziira n'atabaala mu nsi endala zonna zaatwala. Naye mwaka oguwedde omukulu Alintuma Nsambu yalankingibwa okuba nga y'ambasada asinze okuyingiza okuleetera enkolagana ennungi wakati w'ensi zatukiikiriramu nga Uganda ne Uganda. So ebintu bingi nnyo byazaakola nga tuvudde ku biri byakolanga minisita n'aleeta mobile money era kati nabano bannange bali wano beesimbyewo naye omuntu asobola okubeera eyo mu kyalo namugaa ssebo nnyamba neetaaga omutwalo niye gumpeereze ku mobile money. Tebamanyi nti omuntu yaleeta mobile money mu Uganda y'Alintuma Nsambu. Ebintu babyerabira tebabyogerako ne bamanya nti n'okuwandiisa essimu sawa ya leero tosobola kuwandiisa essimu nga tulina national ID. Ne mutamanya nti ani yaleeta ekyo nti Alintuma Nsambu. Omwaka gwa 2006 awo Alintuma Nsambu ono engeri gye yasomera e Bulaaya ye yali exposed oba tugambe nti yali alabye ku tekinologi amanyi ga tekinologi nti ensi kati ezitusingako mu bintu byonna zitambulira ku tekinologi. Era n'asaba president aga nti njagala abantu bange benkiikirira ne Uganda okutwaliza ewamu buli muntu afuna omukisa okukozesa kompyuta ku ssomero. Ndowooza kati nawe tuli wano naye okozesa kompyuta singa wali tewagisoma oba nga tebakugaa nti kompyuta nnungi okugisoma. Kawokeewo twasomera ku St. John's ne ku John Hero Bromeo byali bintu bye bintu ng'ebyo. Kati saawa zino ambasada Nsambu bwe yagendereyo mu Algeria. Algeria yali etuwa scholarships ezitawera na 50 ku budde buno. Bannayuganda baweereddwa scholarships abantu 210 scholarships Algeria zeegaba. Era gavumenti yalangidde nega nti buli muntu ayagala okugenda okusoma okufuna kwezo scholarship asseeyo okusaba kwe obutasukka September nga 3. babadde nga tuwunzika tugende mu masimu ndabagaaka ekigambo kikyokugira kubanga era nga weyogedde wano ambassador kwali wano ku mukutu gwaffe buno obubaka kambutwale eri bannakibiina kya NRM okutwaliza ewamu. Tulina bachairpersons abalonde mukulike abayiseemu abavubuka mwenna abayiseemu mukulike. Chairman waffe Kimera Bukakata, Chairman Nkunyingi, Chairman waffe wa district mukulike bwenna okuyitamu. Naye mbasaba omanyi kati mu Bukoto East saawa zino omanyi kye bayita mu byakira ebbanga. Tuyina mu byakola ki? Muyina mu byakira ebbanga. Mu byakira ebbanga kubanga kati oba oli awo ye yaliwo. Naye tulonde akalulu kano nga tufuna omuntu agenda okugatta ku kitundu kyaffe. Bino ebyokuvumirira propaganda tebikyakola. Gwe n'ogamba omuntu nti gundi gwe oyambala akasaati kamu naye ng'abalala bamulaba mu ssaati ez'enjawulo tebikola oba bweswaza wekka. Kati tuve ku bintu bya propaganda tugende ku muntu agenda ekitundu kyaffe gwe kigenda okuganyulwamu. Tweyanza nnyo tweyanzeeke webalire ddala bannange Omukama Katonda yeebale nnyo nkubiriza abantu ba Bukoto East temuggwamu ssuubi tukyalinayo obudde. Ate neneebaza nnyo ne Dr. Brenda Shataka eyasazeewo okuddiza ku bantu
b'ekitundu kyavaamu ekyenkuke okubateerawo eddwaliro. So ebintu ng'ebyo bitwetaaga mu bantu okulaba nti bakulaakulanya ebitundu byaffe. Neyanziza nnyo neyanzeege Bukoto East mubeerewo nga mube bagumu.